Tadi yasoyo katono nanyo ko kubutwa. Olo mukyala. Yalwala yabunywa nako yalwala ko yalaga na kufa. Olo mukyala. Nitumuddusa mu kisenyi. Inzo kati anti bali mikwano jange nnyo. Kitegeza tali asagala nnyo mukyala we. Yali amwagala nnyo. Awacha ina na nyunja. Byaddako. Nitumutwala mu kisenyi netumukansolinga. Netwogera ne Sherry. Bali mikwano jange nemba kansolinga ne baddawo. Kati baddawo. Abakasaba babera balwana nembe wala. Abera bayombo mwale la stressinga ki? Omwami. Nembe wala mukazi ebintu byagala Bruce byalinga bya bei agala kwa muzungu agala ki? Nagenda ko ne maleze eyo. Nembe wala ngantya okugamba nti kino kibaddewo Jennifer yakyogero bayakola ki? Nembe kutulako. Oba tulemesa yes. Nembe kutulako. Kati Tadias Karona namuyamba n'aterera ne baddingana. Kyogala gutwagira mukazi kufuna muvubuka. Sifagira mukazi kuwasa. Era sitabana tuka capacity wasa ekyo kimu. Siwagira abavubuka kufumbirwa mugende mukole. Abantu benna ejjemu essubi ne mara essubi notuka kole vefumbirwa. Kikyamwe era kivumirira. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola. Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala. Traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Ng'ebyakulema abikoze. Okay. Omwana tulaba tuli ne mwanyinaze Jennifer full figure. Wonna we tubeera ku kamera ne off camera tuba tutematema nsonga tuba tufumintiriza nga tusinzira katabo ka success and failure based on reason and reality. Genda ku Am Shopping Mall ojja kufuna katabo kano. Genda buli awali shell ojja kufuna akatabo kano. Waliwo n'akalaka kadde bakata reason as the world masterpiece. Abantu abagamba mbu jampa mbu nyambala nnyo jampa zibatunda butunzi ya mitwalo 5 si alayisi. Osobola ogenda buli awali edduuka osobola abasuubuzi bazisubula ne ku Am Shopping Mall kweri edduuka litunda brand ya Am. Ekyo balina ebikopo umbrellas, there are many things nga biriko brand ya Am. Ekyokubiri njagala mbajjukize I'm a big person in Uganda. I'm a big brand. I'm a byonna. Okay. The big person in Mugwanga Uganda. First of all, the mwabuzi wa president. Good. That's one. Two, the brand ambassador wa Am. Hams. Okay. I'm a brand ambassador. And you a brand ambassador. What's the meaning of a brand ambassador? What's the meaning of a brand ambassador? Chichi nino kutunda. Yeah. Era cheche signing isa. So kati go wonder anti ndi mu public nyambadde jumper no complaining. I think you are stupid. Maskiza Hams. That's why mwete mumanyi mulemera. That's why nina masawa agebe. So tusinzira kusula motors ne tubutikira ensi yonna nga bulijjo buli tujja mu program weti Sula Motors tuli kiwe kusalama road tutunde motoka empya n'enkadde nga boziraba n'endala nyingi nnyo. Osobola okujja n'ofuna emmotoka ku kibanja mpola, osobola okujja n'otundawo emmotoka. Tofuna bizibu genda mukomera ngo ine motoka ojo tuno so tunda motoka lere ntali kyano jana ogitugulako. Lete motoka bagigule totambula budde bwe tuli mu manyi mwenna tolemera bakabuta mukama ajja kugoba. Wewe time jangu kusula Motors ogule waka motoka kachibanja mpola. Osobola baganda anze ku mulimu mfuna milioni mujja kwetanga emitwalo 5 Sula Motor jja kubanga ekwe motoka. So jangu ekiwe kusula Motor oba osobola kuba ku 0701879187 direct obera mu office za Sula Motors. Bangambe simu ojidduka nnyo ne batagifa. 0701 87 9187 ngoyogera ku nsonga ya motoka yokka empya oba enkadde ku Sula Motors. Oyagala kutunda oba kugula. Bw'oba olina gy'otunda era gyete ng'oyagala sente za cash. Ffe tugulirawo cash. Bw'oba olina gy'oyagala okugula gye weegombe oba oyagala motoka za business era jangu tujja kuno ennene oba entono tujja kugenda naawe. Eza tuwa abantu baagala motoka za tours. Osobola kuba n'ogamba njagala nine motoka enywa amafuta njagala munkolere bata oba giyite swap gyete tukolere bata. Wali abalina ettaka. Osobola kugamba munsale ku gutaka gwange nze nkoye nafa sivuze ku motoka n'ettaka ddene nnyo wano. Mubale wano akasente akaliwo mumpemu emmotoka. Byonna ku Sula Motors osobola okujjako
buli kimu kibeera my dad sana. Wiiki eno Sherry Matovu abadde buli wamu ng'ayongera okubakakasa nti yafunye omwana era Tadiasi leero birabika byakomedde ddala. Manyi babadde baawukana ne baddingana. Sherry Matovu nafunye n'omukisa ogwogerako ko naye yagambye kati byalaali yatadde taata w'abaana be. Embeera obadde ogigoberera? Sitera kugoberera nnyo ebintu naddala bitalina makulu naye nze nsuubira nti kigasa kyo ofuna omuntu n'ogenda mu public obanga eyadiba oba eyalemwa lwaki bwofuna omuntu ogenda mu public? Ate nzo abasinga bangi bano abadde oba bakuzannyirako bago obadde naye kulagako? Tewali kulagako. There is something wrong behind. Olaba ki? Kuba boyfriend twamulabye. Mwamulabye naye ate boyfriend yetalirwedde bw'omulaba mumwetegereza tayagala kwerabisa oba kweraga. Ate ne boyfriend gwe yafunye oyo si abadde yali wololo wa Ameriya eyajjirayo Ameriya yaleta Ameriya nambala ebizibu abaddewo ate era omuvubuka oyo si yali yafumbirwa Opusfa. Waliwo yangaye nti mukwano gwa Opusfa abadde omu ku mikwano omuntu nze nandowooza omusajja yenna yina mu Buganda kyannaku nnyo omuntu okufumbirwa naddala omwana omulenzi w'obulenzi. Abalenzi tebafumbirwa naye kati omuntu anti bafumbirwa beefumbiza mu bakazi n'abakazi tekyandibadde kirungi kuwasa ebintu bino byokuwasa biyita byangu olaba batawaanya zali alina ku ssente olaba batawaanya zali alina ku ssente bano banga nkuba sifagira mukazi kuwasa era sitebanatuuka kapasite ewasa ekyo kimu siwagira abavubuka kufumbirwa mugende mukole abantu benna ejjemu essuubi nemalamu essuubi notuuka alikola eva efumbirwa kikyamu era nkivumirira lwansonga nti abantu bangi nnyo abakyayina essuubi libeerawo era weeriri naye bw'otandika ku makya newejjamu essuubi kiba kyabulabe eriggwa omuntu kennyini. Yes bwe wetegereza obutambi bwe mugize mukwata waliwo Sherry bwe yabadde ng'ayagamba kuba ebifaananyi n'omulenzi era n'akutama bw'ati nga ekigendererwa kye kamera ziraga omulenzi era omulenzi yeekwese. Omulenzi alina ensonyi. Omulenzi ne yeekweka n'abuzaabuza. Kikyosubira era olowooza era omulenzi akola mulimu ki? Omulenzi alina ensonyi akola mulimu ki era akolawa kubanga ne we yali Ameri oba yali yamusasulirawo yamugja mu nnyumba aba yali ya mitwalo 15. Omulenzi ku ground kwali nnyo waatyo taliiko naye kati fe bamumanyi taliiko fe bamumanyi fe abadde bamumanyi so nalirowoozeza nti naye Sherry ku myaka 14 gye yaŋŋambye gy'amaze n'omwami kiki aterero ekyo ekimutuusiza ku kino lwaki baawukana nnyo mwami Tadiasi alemeddemu olwaluloko ng'omukyala kyakyambusa kiki ebyomunju tebitotola buli mwana n'ebuzibu ayitamu mu maka ge obulamu bwe tutambuliramu ne challenge ze tubeeramu omuntu bw'oba olemeddwa taata w'abaana ate n'ojja ku level nga waliwo abawala abekaninkirira abanoonya level naye nga zaababula ng'era beeteza abasajja be bayita abasajja nga bagezezaako okubeetega n'abasajja abo nga bababuze kyandibadde kirungi omuntu n'awasa oba n'afumbira omuntu gwa balansinga naye balansinga mu kinyuma nnyo nga ssente muyina mwenna kyekimu kinyuma nnyo omukazi okufumbirwa omusajja amusingako emyaka kubanga omusajja aba akusingako emyaka aba akusinga ne mind n'endowooza kinyuma nnyo omusajja okufumbirwa omukazi okufumbirwa omusajja alinamu kasente nga togenda kumufuga bano balina endowooza egamba nti omuvuka ojja mugula busirivulesi ne bunnika buwanda paati omufuge ekitali kituufu ebya mirundi junior mirundi yagamba nti nze nanoba lwakubwa oyani muwala kye yamukubanga yaddanga oluusi nga bamugalidde kati okubanga omuwala asasula ennyumba yagula emmere yakugulira ki olina wewoze ntebe zize kapeti zize ayakuwasa kakati tasobola kuva ku katumba Tadiasi noga nti ate yakulema ate nodda ku level yona atalina na address Tadiasi ebintu abikoze nga tulaba public omukazi amutadde mu bulango yes muyambye mu kubyokuyimba yamupromotinga nabyo nate Tadiasi ng'omuntu nze mumanyi ng'omuntu as a person nga bwe nkumanyi tayomba talwana si muntu mukyakaze si wa ntondo ate n'omukazi we yali amwagala nnyo Tadiasi oyo katono nanyweko ku butwa olw'omukyala yabunywa nako yalwalako yalagana kufa lw'omukyala ne tumuddusa mu kisenyi
Inzo kati anti bali mikwano gyange nnyo. Kitegeeza tali asagala nnyo mukyala we. Yali amwagala nnyo. Awakyalina na nnyunja. Byaddako. Ne tumutwala mu ssenyi ne tumukansolinga. Ne twogera ne Sherry. Bali mikwano gyange ne bakansolinga ne baddawo. Kati bwe baddawo, abakaseera babeera balwana ne mbeewala. Babeera bayomba omuwala era stressinga ki? Omwami. Ne mbeewala omukazi ebintu byayagala oluusi byalinga bya bbeeyi, ayagala kuba muzungu, ayagala ki? N'agendako ne maleze eyo. Ne mbeewala nga ntya okugamba nti kino kibaddewo Jennifer yakyogera oba yakola ki? Ne mbeekutulako. Oba yatulemesa, yes. Ne mbeekutulako. Kati Tadias Katonda n'amuyamba n'atereera ne baddiŋŋana. Tosobola kuta katumba n'ofuna ate omuntu oba nkinyonyole ntya atanga na address. Naye oluusi njagala nnyimirirewoko ku bakyala. Waliwo oluusi omukyala nga yo muli akyewulira eryanyi ng'alaba akyasaana tanatuuka kuleva ewasa. Amaanyi bagalya. Teri muntu w'amaanyi nga mwavu oba amaanyi tegakusobozesa kukola kufuna ssente. Kitegeeza tolina maanyi. Abantu mulowooza nnyo ku maanyi g'ekisajja ogw'okwegatta ago kwefukula. Omuntu ng'amaanyi g'ongamba galina tegasobozesa mukosa kuba na ssente kuyimirira nga ye ku standing strong. Waliwo abavubuka abafuuse bawololo b'abawala abapikkerere ekyo vala nti saagala miwulenge. Sina mikwano gy'abakazi, sina mikwano gy'abalenzi. Ng'oli afuuse wololo. Mubeera yakwata ensawo yajambala n'amenka. Oba osuubira ki? Tudde mu reality oba osuubira ki? Kyandibadde kinyuma nnyo omusajja bbaawo ng'omuwa respecting omutisa amaaso. Ng'ate yakuwasizza. Naye abakazi okuwasa lwaki mufa ki n'ensi? Bannamwandu bawase nammwe abato muwase ensi eri luddawa. Olwo abaana be muzadde. Omuwala omulenzi gw'owasizza kumpi wa muwalawo. Bw'ona mumusangako ng'amwevuuniseeko ng'oyomba n'alabeka akatambi oba ku lunaku lw'abaagalana oba lunaku ki olubaddeyo emabega olw'abakyala ng'omukazi akutta omuvubuka n'omukozi ng'amugamba nakweta kukola bino ng'omukazi eyawasa n'aleeta omuvubuka ewaka bali mu luumu emu ate agireseemu omukozi nga nakweta kukola bino nakweta ku buliri bwange ng'onswaza nakweta kukola bino muli babiri muli mu luumu emu muli bakulu ekikuleetesa omukozi kiki kumukema okwanya omuvubuka olina bawala bo bakuze bagenda bigula obubina ng'omulenzi alaba kiki ky'osuubira singa oba mumusanzeeko leeta omusajja ng'asinga ku tata w'abaana bo oba fumbira omusajja asinga ku tata w'abaana bo ye ekikulangisa gw'ofunye kiki sanyu tannakubamba gatakyaddeeko wammwe njagambye emikolo mu maaso emikolo gijja emikolo girina ennaku nno nagyo katulinde Racheal Namiiro wiiki eno yakomawo okuva e Dubai. Nina abantu bennakoowa okwogerako n'okuwa platform tuzimbye abantu bangi nnyo tusitudde abantu bangi ne tubazimba nga tuboogerako ne balowooza nti bamaanyi. Omukazi oyo yantama ate namukoowa nakoowa sitanti z'omukazi oyo sisobola kubanga n'abantu nze sisobola kupretendinga kati sobola kuba na mukwano gwange apretendinga sisobola kweyita kyessiri omuntu eyafuula yenalina kyatali aba waabulabe nnyo ku ye kennyini oba oli waabulabe kuggwe ng'omuntu ne wakola interviews omuwulirawo ng'era ayogera ye ssente n'okukuwaako akuwa era ennamba y'essimu ye temulinako buzibu asobola ne ssente otasobola kubeera mukwano gwange. Ekyokubiri nakoowa sitanti z'omukazi oyo omukazi atama omukazi oyo yali too much. Omukazi oyo mumujjukire mwamutegeerera ku sitanti yali yagaana kubanga ali ayimba wa lutaaya nga yeetegatega naye nga yagaana si buli ayimba nti yalina iti wano singa kabeesa emboga ye Chameleon singa Seruga Fred ye Bobi Wine oba ye Bebe Cool amwina era yawandikira Seruga atandika okuwandika music okuba Mariam Ndagire bonna ennyimba ze bayimba neza kasanye kusaasira Seruga oyo yes tomuyite mmere yes ne mu Eagles kabale ba misa tebatanga nnyimba nga Seruga tamaze dduuli amaba tuteeka mu backup kati ku music Racheal gwayina ate ina music Namiiro yasiba kulimba lwa Kalo Nantongo eri ng'atandika naye yasiba kuyabo yali yatandika dda abaana bali mu Eagles abaana babaleeta bawumalu mwanje bajovani lindako bali ne bawumalu mwanje Betina yeyo regime ye yagaana totally n'agaana kati mwe mumulabira
ng'agenze kwezinga kulimba lwa kalo ate ne yawe teyamuyita nti jangu nnyimbireko yawe no twali nali busabala bwenti yawe atandika okuyimba kalo nantongo taliiko yawe kubanga yamanyido zimba nazo waliwo obutakkanya wakati wa Ebya yawe ne Nantongo afunono Racheal Namiiro bolowooza ndeka nkunyonyere kwanze naliyo waliyo sabala yo kusho saliyo nafuna mawuli nti skati egudde egwati atoya wa skati omuntu yatadde bajasumuludde yawe ku respect ya yawe tomana kyekyakola yawe njagala oddeko yawe interview ngomubuuza nti omwana we wasumulwa skati wawulira ki yawe katona nti afe yali aperforming skati negwa skati yasumulula nsumulula njagala ozeyo clip yawula okugwa kwa skati n'okusumulula waliwo recent amayegako bakola oluyimba ne mumalu mwanje era ne batandika stand endala nti simanyi Henry mwanje amwagala simanyi amukwatidde mbwenzi simanyi biki abaana bekozeko amawulire amabi nga bakola stand babamanye bamukwatidde mbwenzi bamukute yeetunda simanyi ati mumalu mwanje mukaba mumalu mwanje simanyi akoza atya oba temwabiraba ebyo ne gayita era ennyimba ne zigaana tosobola kubuuza bano bantu nnyimba avudde awo akoze sitani endala mbusimanyi ya surprise ye mama ye mulungi nnyo wa surprise yandibadde ku eyo level singa badde takyafulumya music twaligambye nti mawulire gayagala naye asigala music amuta yaliwa mpa ennyimba 3 kale mpa ennyimba ze 3 bwe ziri mpa 3 ziriwa mwamulina obuzibu nti omuntu gwamulaba e Bulaaya kati kankunyonyola abayimbi abakazi abagendanga ebweru era n'abagendayo kati ntandika South Africa olaba abayimbi abagendanga e South Africa abasajja baayo batekanga show maybe nga baguza baka milioni obaani kati ng'omusajja ayagala okwebaka ku mukazi amugamba nteerako gundi era barisivingibwa nga abo basasulidde loogi be baasulanga nabo olw'ennyonyi tebagendanga lwa show amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Aleese Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja neyekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Aleese Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli ninayo mukwano gwange Jojo owa UK yes Jojo eyakolede surprise okay. Naye yalinnya Nyonyi straight kujja kola full figure abantu bamugamba ogendo tya nojje Uganda n'abagamba najiridde omuntu omu n'ebintu bye nabe yandetera byava Bulaaya yandetera package nampane ku pound Jojo kakati gwe boddawo
alina akantu k'amannyo kali wonderful alina akadagala k'amannyo era buli muntu yabwali yali badde akeetagala kuba nti ebintu byonna biri kyali UK naye wano twafunye namugambye kubanga nze nakozesezzaako nendaba nga mu Uganda ndikyetaze kuba abantu balina problemu y'amannyo namugamba afunewa aterewo abantu babakole delivery era kati waliwo ebimu ebitonotono babikola delivery naye n'oba obadde n'awantu nga wakuluma oba erinnyo likuluma olukateekako wepa amannya agago baganywa sigala aganywa emmindi agana kulya akakoola ndidde biki olusonyesaako booti tosobola kuddamu kulabako damages gundi yonna yonna kati akakadagala kamannyo ke kawangula mu UK so wano omuntu akafuna ate kyenga wano kafuna era namusabye ateekewo amaduuka namusabye ateekewo amaduuka ne musaba ateekewo at least ateekewo delivery kati waliwo delivery ntono gye yasindisa okuva e UK weeri okuba bukuba isimu ne bakolera delivery wooli ebintu ebyanjawulo ddala abantu abo ndowooza banoonyereza ne bakola ekintu ne bakidurisinga nga kyanjawulo nyongera okujjukisa gwe muganda wange ndaba nga omubiri gukuluma gunafuye gukoze kimayindi ye nafuye esebengeredde oyagala kola skin oyagala kwezza bujja oba kusala myaka anti aging genda ku Supermania esangibwa ku Freedom City oba Entinda Supermania esangibwa ku Freedom City parking weeri buli kimu wekiri services weziri osobola okolawo birthday party wabeerawo swimming pool buli Saturday swimming pool party waliwo ebyokulya pizza day ogula bula Friday ogula emu ofuna 2 pizza day waliwo sauna ne steam ne gym waliwo anti-aging waliwo ekyuma ekinywa butwa mu mubiri bakadde baffe balina pressure alusa sukaali mujje Supermania abantu abasinga bakola nnyo ne bakoowa bane baba n'ekoko mibiri naye nga tamanyi abantu bakola nnyo emibiri ne gibaluma n'ennyingo ne zibaluma genda ku Supermania oyingereko mu kyuma ekyo olabe ng'obulamu bubeera maddali sana abantu abasinga twatinyonyose nga tulina be tulabiddeko nti bw'okola ennyo sauna ne steam ne gym nade ne papa misa kisemakola naŋŋamba naye akolerayo naŋŋamba nti bw'okola ennyo steam sauna ne gym n'ekyuma ekyo kunywamu obutamu biri osobola okuwonera ddala sukaali naawona for good nabeera nga takyakuddako buli bukenda mu mubiri omanye emmere gye tulya ebintu bingi kyobala bajjajjaffe bawangalanga nnyo bajjajjaffe bafanga nga myaka 18 40 naye kati ffe myaka nkaaga oba okutuse tulya buto tulya biki tulya betusanze bebafumbye abala batunda eddagala limu abala batunda eddagala ly'abafu bakuba mu bafu balitunda mu nseenene balitunda mu mata katunywa bunywi tulya buli kubanga ensi bwe tututte tuwangadde mu chips na chicken wano naye gyaffe bakwate bana nankoko nga bajjajjaffe balanga nnyo greens kati ebintu byetulya bifuuka obutwa mu mubiri ogenda ofuula nga owulya ekikeeto owulya kino owulya era abantu abasinga bandibadde nga mugenda ne checkinga ku bulamu so Supermania ebikola ntinda osobola bafuna n'ogendawo n'okola anti-aging waliwo amalina ku makasala myaka ate balinawo ekisenge kya Lex room olirakisinge okakane bakoleko okakane mind edde bujja ozimbe obwonga bamuwa ne ssente naye nga tomanyi kyazikozesa nze ndabayo nnyo abantu nga boogera yafuna miliyoni 4 n'agenda ku musawo byalinga kaba kaganda ne bajjajja maga jjajja agambye ziteekaawo mbwate kajjajja azitutte can you imagine oba ofunye ebiina 5 naye mwe abantu balina something wrong on mind I don't know ofunye sente toswala ku musawo mboba simanyi jjajja aziwe emikisa simanyi akola ate okitegedde oba wazifunye nga tonnamulaba kati ate omwagaza ati so sooka ogende olirakisinge omanye sente zino nyinza kukola business sera nzizaako ki ebyo nnaku Supermania esanga wali ate ekirala njagala bagamba gwe oyagala ettaka oyagala nnyumba ewedde oyagala ploti Bugweriyo Estate basangibwa na Janankumbi opposite ne club ya Nyondo Bugweriyo Estate batunda ettaka etaliiko nkayana gendawo oba bakubire bakulambuzeeko bagaye munnange ettaka etaliiko nkayana ogenda funa ettaka amaidadi sana oyagala kulunda oyagala kulima oyagala bakuteeka family oba oyagala environment efaanana etya oyina ettaka lyotunda nga teririiko nkayana nga oyagala sente za cash oba oyagala kugula ttaka balina pooti okuva ddala ku miliyoni 1 Bugweriyo Estate bakuwa pooti okuva ku miliyoni 1 ekyapa n'endagaano balina ettaka ly'endagaano balina ettaka lya kyapa nyongera bajjukiza temutagula ttaka lya kabaka ettaka lya kabaka tagoba bantu ku ttaka ffenna kwe tukulidde kwe tuwangayidde kwe tuzadde nti tuzaddeko abaana so mugwe ettaka lya Ssaabasajja Kabaka abo abantu baba balina nga balitunda nga lirambulukufu kasita omanya nti nno osobola okukola ki so Bugweriyo Estate basangana Janankumbi opposite club ya Nyondo bosobola bafuna ku simu 0705 035 267 njagala giddamu 0705 03
5267 Bugwe liyo estate oba osobola ogenda ku office wennyini ne bakulaga ettaka lye balina mayiro mmeka environment efaaneta waliwo abagala okusimba kaitunsi n'afa abalala bagala kusimba pine namusimba ku ttaka ekyamu ne lifa so bw'ogenda mu Bugwe liyo estate bakubuuza oyagala ki abalala bagala kulunda tamanyi olina kulundira mu mayiro mmeka ente zinywa zitya amazzi era zitambula zitya zibeera ku nsozi oba tezibeera ku nsozi ebyo byonna bw'ogendayo bo bakubuulira tikino na kino kisoboka nomanya bwogwa nyongera okujjukiza gwe muganda wange ayagala kwa live band music genda ku Climax emakinde nga bwowulira nti Climax entiko y'amasanyu genda ku Climax bulwakuyi tubeerawo na live band lukoba ku lukoba wabeerewo swimming pool y'abaana bato n'abakulu waliwo bouncing castles Climax eri makinde ewalule awali akuna matata kati ensi yakyuka wabeerawo chips na chicken genda omwana omutwaleko awutu twavuganga mayiro 4 ne tuvuga amafuta ga mitwalo 10 tute mwana ntebe kati tuli makinde teri mwana wo sende jara nekuluma kubanga omwana wo bwali ku kasente ako kye tukolera twala omwana ku Climax ewalula nyumirwe azanye ke yaweri ababouncer bali abalungi abaana abavubuka abalabiri abana nga bawuga services zona zili madad sana za mulembe munaku abeera waggule tubeera ne live band waliwo bino ebyuma ebyetoolawo ebiti bikuvuga omwana waliwo 5D omwana alaba firimu oba ng'alaba ng'ali mu ludda wa byonna biri ku Climax emakinde twalawo omwana ewalule manager Maria abeerawo okulaba nga buli kimu kitambula madad sana ng'akikwasaganya twalawo omwana awuge atanyumirwe byonna Climax Pastor Style yatikudde omusubuzi ayagala okusubula engoye genda ku Pastor Fashions basangibwa ku Am Shopping Mall Pastor asalawo n'agamba nti abantu babonaabona babaseera ebintu batawana nakwata next gwanzi twakisitwa nakiteka ku Am Shopping Mall no genda mu Pastor Fashions onyume oyambala atosubule baguza owakamu baguza nawe asubula ebingi olwa bulungi oba twala bingi ate chenjalo kiri ku Pastor Fashions ne woba oli kasasa kutera ebintu ku motoka ne woba oli aluwa totawana kulinnya kujja yalese buno opalo obumpi buno yalese combination yo obukwata omubiri omwana agamba Allahu Akbar wagwana abavubuka banyiride mu bupale bonna bakola emibiri ne basagala bati yalese opale buno abaana bawala bebambala bateka mu kapale munda onnebbira ne libanga likankana bannange omusajja agamba wagwana bonna buli ku Pastor Fashions genda ku Am Shopping Mall oberengo bera madad sana Kayongo gyali naye atikudde nakugamba nti Kayongo ategera bakazi boka bitundu byakyama yebo kikwataka n'omukazi nga kyambala omubiri gw'omukazi ne gunyuma Kayongo yabyerekeze bya yesigalira ku Am konna yaita ono Pastor Fashions ali mbakazi n'abasajja Kayongo yaganze nfiira ku bakazi wanda tuteka mu abasajja media afira n'abawalla bakazi bonna parties alina party bedi togenda ku mukolo kuswala gende ba media ofuna olugoye nalongo gyali nalongo gentles Allah owe byabagole nalongo bridal nalongo bridal ate no yapangisa n'okupangisa tulinawo mulongo gentles gwe mbadde ngamba nalongo yangambye mugo kutano mpiteyo ampesene za mwaka bannange nalongo bridal kye mwagalako kikimbambi ali friendly ali easy yagenze Canada n'aleeta engatto yagaisi nkoyo okuguza abantu dress zokka kamba aleetere engatto n'obuviiri omanyi omukazi ali working batagamba omuntu tagenda muwadde ekitate kyange bagenda mukola enviiri embi kati kandete obuviiri kandete n'engatto so nalongo bridal wali ku Am Shopping Mall ebyabagole byonna okuva ku bloko oyagala ate kyenjawo kyayina ababuuza abagenda okuwerekeramu omugole yennyini bonna bambaza ate yasobola okujja ku mukolo kwennyini akuteekateeka nagamba nze kankweteketekere njagala ofume ng'ensi egamba Allahu Akbar so nalongo bridal center kwali kuliko mulengo gentles omujjukirira w'obusuuti bannaye mulongo alina obusuuti alina obukooti alina kwegamba mulongo mwagala nnyo bambi mukazi wa mirembe kwali kuliko ne Jordan yali majestic kati afuuka Jordan abawozanga eno wansi wa downtown kati uptown so nocho mugende ku Am Shopping Mall musubuzi nawe ayagala bukincho yagala okusubula yagala katono yagala nigino yagala bukincho obona nti bakisubula genda ku Am Shopping Mall ojja kubanga nekisaawe ekiri kitambudde ate njagala kujjukiza gwazimba Gandhi Adiweya World ntinda sirabangako minyolo gya kinkumu njabidde ku Am Shopping njabidde ku Gandhi sirabangako minyolo gya kadi oteka moti bino abakozi babadde batubba nti ogudde olugi lwange kati otamba nayo lukinkumu so genda mu Gandhi Adiweya World obeere ng'oli madda sana mu byokuzimba
byonna bimale obulango nabungi mbula mufa naye bambi mutemunkuba nnaku yammwe ffe bwetyo tuba n'abagagga bokka ezo si nseke omuntu omunene mu ggwanga bw'abeera olowooza bakiraba buwaggwe okitegedde so ate bukyali bungi lwaki mutababa babawa kavito nabadde wano n'omugagga nga acomplaining agamba abantu bateekako kalango ke bakajjako era olutalo lubadde wano lw'amaanyi mwe mulusanzeewo nga bagamba kavito ni yekka bw'atwala ekintu n'essimu ye ebeerawo n'etambula ne final channel era olutalo temulusanzeewo mmwe mbu interview la muzifa bana bonna mbojambu nno bwenkuwamba osibibawa munatusonyiwe bibi byaffe banaye obulango mate nkyalina bunyinsumulule ekyandi mu restaurant Haji Aluna tosibwa pilawo ataliimu butto tulina omugaati kitoke bread ate nkyaleeta lunch box ekabawa eri ku ntebero